ebintu ebyogerwa ku Hajji bintu bikulu nnyo. Ate bw'obiwuliriza Hajjati bino byonna abadde abikola nga bwe babitugambye, naye obuvunaanyizibwa bwa Hajji bwakwejjako kigambibwa nti tabeerangako mu mpisa za bukaba n'omwana wa mukyala we. Ebya Hajji biranze Honorable Nambooze ensonga azitute mu parliament. Kati wetwogerera Hajjati yandikwatibwa era essaawa yonna akakikagwamu olw'ensonga nti mu bino byonna mwali ate nga naye ateeberezebwa okuba nti mu bigambo byayogera mulimu ekirakinga, era okusinziira ku parliament ono asaana kuba nga naye asooka akubuuzibwe akana n'akataano nga si bya kamera si bya social media. Nkusaba soko likinge era musaba ompe endowoozayo Hajjati akwatibwe oba Hajjati ye talina buzibu, wabula mu bino byonna okuteeka omuntu n'okumuframinga mu misango gino nago guba musango. Kati wandibeerawo akakukulizo Hajjati yandigendako mu mida okusinziira nti ensonga kati erinnya ku floor ya parliament. Nkusaba video eno mpanvu wabula giwemu ku kadde tusooke tulabe Honorable Betty Nambooze owa mukono ate asooke abeeko ensonga zaayo nja. Ebigambo by'amagezi madamu Techa nkusaba biwulire bulungi. Nga bwe mpulira abaana bwe baayogera wali nti yali mukagoye bwe kati yali ayambadde bwati, ebyo byonna si byangu kukookinga abantu. Newankubadde kati bazzeemu ne babikyusa. Bino ebikyuse ku lwange ye afterthought nga bonoga nti tufudde omuntu bamusibye. Awo kyangu statement okyuka. Weewaawo omuntu asobologa nabadde ndowooza byakusaaga kantere njogera amazima omuntu bamusibye. Nekyo nakyo kiki kyenva gamba nti kati n'ensonga tekyasobola kuggweramu ffe ba social media. Ensonga eno esaana kubuuliriza ate okw'obukakamu okw'ekintu kiramu. Tulabye nnyo nti abali mu office gaffe si bye baliko. Oluwa where are you the Minister for Children Affairs omukulu Balamu nga bwe nagambye ali kubasibe banuupu ensonga eno emwetaagisiza ddala ebimukwatako ate byo tabifanako tabijjukira na kubijjukira nti ye minisita w'abaana. Kubanga tosobola kuleka famire eno kwetikka kati kizibu kino kyafuuse kinene nnyo kubanga kati kyogerwako ffenna. Naye nze nalabyemu ebituufu bye bino. Ebituufu biri nti waliwo omuntu gwe bayita Hajji Ali Mezwera ne mukyala we Zuulah era yamuwasa mu mateeka. Ekituufu nti Zuulah yafumbirwa ng'alina omwana. Era Hajji n'abeera wakisa n'awasa omwana n'awasa omukyala n'agenda n'abaana be. Era n'atandika obbalabirira ng'abaana ababe. Ekirungi nti ne Zuulah yasanga Hajji naye ng'alina abaana naye n'abamulererako. Ago mazima. Amazima amalala omuwala ono bamusobyako nga tanneetuuka. Ekyo kyo kituufu. Ekigambo ani yamusobyako? Ekyo kye tutamanyi. Awo poliisi minisita awo poliisi welina okuvaayo neebuuliriza. Naye oba tebannakimanya nti omwana ono embeera gy'alimu kati ennyamiza. Kubanga omwana oyo leero oyo naye nkyajja kuba mwana muki. Kijja kukwata ku mwana mulala. Kati ebigambo bingi buli ayogera abalangira omukyala nga bw'ayagala ssente. Bayinza okuba batuufu. Naye kati kijja tuuka ekiseera nga badifayirazi bafuuse bazibu. Ng'omuntu olumugamba nti oyo yadifayiriza omwana ng'akuteekako bakuvuma mu social media nti oyagala bintu. Bimupiininga nnyo biri very incriminating. Bw'owulira omwana ebigambo bye yasooka okwogera. Nga bw'obeera muntu yenna tosobola kugaanira Hajji. Naye n'ebigambo ebyogeddwa ku nneeyisa y'omukyala nabyo by'amaanyi. Era bimumalamu nnyo okumulabira mu kifo ky'obwesimbu. Bamu ayogeddwako ebintu bingi nnyo nti obwesimbu bwe. Nekyo tekitegeeza nti bw'aba yanoobewa omusajja asooka n'owokubiri nti ate tebasobola kukwata mwana. Kisoboka. Kituufu. Olidde? So abawala be basooka okwogera ebigambo byabwe nze ng'omukyala nabiwulira nga biflowinga naturally. N'omukazi nawulira ng'abaana bagamba onajja yali ayambadde na lugoye bwe ruti nga bonna boogerawo mu gurupu nti yali mu lugoye bwe ruti yali agirawo ati nga boogera ku Hajji.
naye abantu abakubye ebituli mu nneeyisa y'omukyala nabo baleetaddewo doubt naye nagamba ekintu kimu omulundi guli nti omuntu bw'ajja mu kooti n'agamba nti oyo yabba enkoko enzirugavu bwe n'ogamba yali njeru tekijjaawo kyakuba nti wabba enkoko wabula kigamba naye n'omujulizi oli naye si wa mazima naye naawe enkoko oba wagikola ki wagibba wadde gwe ssebo yali njeru kituufu omusango gwe babonereza gwakubba nkoko so si kkala yaayo naye police protection unit erina ovaayo mu nsonga zino era n'okulaba as much as it is possible nti ensonga eno eva mu social media ensobola etya kuva mu social media nga bekikwatako bonna tekukyali ayogerera mu social media social media esigale n'ebyo byokka byerina ne kati olwaleero ndabye omukyala ng'atudde awantu ajjeeyo n'essimu ne mufuti gye yamukubira nti mufuti yakubira n'omulikodinga nga nayo bagipuleyinga muki mu social media kati abantu bonna ab'obuntu bulamu batya okuyingira mu nsonga eno kubanga ono omukyala buli amukubira essimu amulikodinga era ate n'agiwaayo mu baki kubanga naye afuba kulwanirira linnya lye kuba bamutaddeko ekyokugamba nti ye abadde ajja muzeego ogw'okubba abaki abasajja kati mu kufuba okwejjako ekyo ayogedde na buli nsonga yonna agiggyeeyo ng'owulira bali bamwegayirira jangu tusayininge tukuwe ennyumba omuntu nga tolina musango gwa kuvunaana lwaki omwegayirira gyatwala enjuuyi Hajjat Zuulah ne bbaawe ali mwizeerwa n'abaana baabwe tebasasobola gyemalira yabavudde mu ngalo yafuuse ensonga yaki yansi yonna kakati kiba kikyamu okugibalekera أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tubabuuzaako how are you ku Megatron Kooli ne Nurdin YouTube channel. Tubaaniriza yet in another edition of Hajji. Ensonga za Hajji zitabuse. Bahajji bavuddeyo, abakyala bavuddeyo naye nze nga Namukasa nasazeewo tugenda kugulawo ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abasajja. Kuba erirwaniridde ery'abakazi bingi kati abasajja katuveeyo nayo tubulire eddoboozi lyabwe. Tutandika na Hajji. Hajji tutandike ku Hajji. Tutandika na Hajji n'okulwanirira eddembe ly'abasajja. Njagala kugamba gwali yatulaba. Tukugamba nti twagala kola campaign Hajji kuvaawa mukomera aye twagala kola campaign abasajja kufuna justice twagala kola campaign omukyalo ono alirire buli gwa zabba Hajjat ono ebivaayo bingi nnyo ebyoleka nti mukazi mpala kitale oba we bayita mpala kitale bakyala kimpadde moze bebanya Bampala kitale bebaliwa. Bampala kitale. Tagenda muyaji. Obategedde abo. Empala kitale yomukazi empala kitale kati yoyo. Abakwanira abasajja bakaba nabo. Kati twagala kuyamba Hajji ono. Ekigambo lyo omwana omukyala ewa Ssematima kye yagamba nti nali naive. Yali naive. Kati yakutte Hajji. Ngali naive. Nyine ebibuuzo abantu ebasinga okubuuza ne bagamba Hajji waba teyakikola lwaki yamuyita abajje bakole ki? Bateese. Naye nga tetunagenda wala. Okkiriza nti Hajji yakwata oba teyakwata okusinziira by'owulira. By'ogadaliza. Nze bwe ngatta. Ngatta emirundi ebiri. Saagala gamba nti Hajji teyakwata. Naye njagala ntunuulira bino ebyetoololerako ebirala okwatibwa yes ebifuula eyakutte vis-a-vis nannyini mwana kuba waliwo abuuza nti bayinza okugamba omwana wo wuuno amusazeeko omutwe ng'oli wano n'ojjayo kamera oba osooka kubanduulu sooka kubanduulu
osooka kugwa ddalu oba osoga mundetere essimu yange malobe kwata nfuna obujulizi ebyo bya muntu mulala yayinza okuyamba kuba ekintu kyayogerako kizito nnyo kinene nnyo kati obuvumu obwo olina okuba nga oli mulala Hajjati oyo Zuulah simanyi oba Hajjati omaye abantu buli ayesiba akakayanga munene aba Hajjati n'ateekako n'ekijala n'ekirevu n'entalabuusi abeera Hajji kati simumanyi nnyo naye omukyala Zuulah njagala kukutegeeza ayambye asumuludde abasajja bangi mu busibe abasajja bali mu busibe jjeni abasajja bali mu bulumi naye tugenda kugulawo ekibiina tukiguddewo kati tudde era tugenda kuteeka WhatsApp group tufune t-shirt save a boy child twagala abantu bonna abatulabe tugenda bawe enamba zaffe badde mbu tuvuma noli basooka muwaana bajja kumala batwagale mpaka tuli ku campaign in fact nze njagala mbadde njagala Hajji bana batanava kigo tali kigo ku Manda abantu batwegatteko tugende tulabe ku Hajji ekigo yenteekateeka yange kuba nyina abantu bangi abali ebweru nyina bali mu America nyina bali Sweden abali Canada bantuukiridde wennakubiridde nga baŋŋamba Nuruddin mwe muvuddeyo okulaga ensi eno ebizibu abasajja bye bayitamu twagala kuwa bujulizi era twagala kuyamba Hajji oyo okusinziira twagala afune justice okitegeera ebyafaayo bya Hajjati ono mu bantu engeri gye bamunyumyamu ku bufere bwe Hajjati ono ye buli gwayagala amaliriza naye ku poliisi Hajjati ono bagamba taata w'omwana ono ye Hajji Musisi naye we bamumubuuza minisita neyeekaabya obuziga kati olwokuba nzize mbikolako mbigoberera oli naŋŋamba kankuwe bwino wa Hajjati oyo Hajjati oyo yafumbira omwana bamuyita Musisi atunda mipiira awo mu arcade mu kibuga Kampala wakati yali asuubula bweru naye Hajjati yamukomya kati asuubulira awo atunda mipiira gya mmotoka kati asuubulira mu Kampala musajja wattu bijja bitya beyagadde azadde omwana oyo myaka gyaddako bwe bamala okweyagala azadde bebi omukyalo oyo lwaki tayagala mwogerako nti bayawukana bubi mbu yamuteekako naye ogw'emmundu abadde n'emmundu ebisi babiri be yakateekako emmundu ye bayagala waliwo Hajji Mutebi tetunnamutuukako ow'omundeeba kati ono Musisi ng'amuteekako ogw'emmundu ne bakwata Musisi wuuyo atunze ebibi akoze biki paka lwe bakizuula nga emmundu bintu bya kiyaaye okitegedde asse future y'omusajja omusajja oyo ne baawukana nga tebaliddamu kweraba waliwo abuuza Hajji Musisi lwaki tavaayo ebiseera ebisinga emisango gy'emmundu ne bweba togirina musango munene nti toyagala kuddamu gwesembereza toyagala kuba buli lwogwogerako bagenda kukuyita baakuta batya byaggwa bitya emmundu nzibu era omuntu ng'ayagala okukubonereza bino ebisembayo okumala akajanja oli agaba bugambi oyo ayina emmundu era nyina abantu bemanyi abakola effujjo e Kampala wano omusajja akuteekako emmundu ne bagamba ffe bw'otuwa emmundu nga weddira eka lw'okitegeera nti bulijjo okukola effujjo kizibu kati bakubanja mmundu togimanyi bajjukuba oziraba mu firimu naweko gwe nawulira mbu yali yeepanka n'agamba mbu yayina emmundu ne bamunona ng'alimba tusaba ku mmundu bamusiba ne bamukuba ne bamugjamu enjala ne bamukola baagala ki mmundu emboozi egamba nti olunaku lumu yabagamba nzikiriza kambatwale wali emmundu ne bamuvuga n'abatwala oba eyomabira oba eno mpigi eyo munda n'ayingira munda mbu ajjeyo emmundu ne bamugamba emmundu eriwa n'abagamba embooka ebadde esusse nga siraba kyabagamba naye emmundu sigirina kaakati eyo embeera bwetyo Hajjati oyo kigambibwa
ebyo ebintu azze abikola n'amala musisi n'agende wa Mutebi waliwo Hajji Mutebi Mundeeba emboozi ye efaanana n'eyaani n'eya musisi naye yamuteekako mundu bwe bityo bw'avaayo emboozi ya Hajjati ekikakasa nti mukambwe kankusomere 2:14 wakati weebuuza how sure are we nti neyo emboozi tayunga nyunge okusinziira ku background wa Hajjati lwakuba kasito esobola kamalayo naye kagamba omusuubuzi awangudde muwala wa minisita bamweyana owulira n'alabula abamwegwanyiza bamote omusuubuzi awangudde muwala wa minisita bukedde ono wanga 14 ogw'omusanvu 2014 yalimba omusajja nti mwana wa minisita yalimba omusajja nti ye mwana wa minisita nga kyayagala omusajja alinyise kiraasi sitandadi y'omuntu gy'akola ki jjajja n'amuwasa n'amugamba amahare Hajji yalina Prado eyiye gy'avuga n'amugamba nja kuwa emmotoka njagala eyo yennyini gy'ovuga ge mahare ge njagala ne bakwatira mukyala Zuulah ono emmotoka Hajji olw'okuba yali ayagala nnyo omukyala n'akkiriza n'amuwa emmotoka ye ne bagiwa omukyala oyo mu wiiki 3 n'agiteeka katale agitunda Hajji n'amugamba Zuulah emmotoka eno waginsaba ne nkugamba njagala lwaki ogitunda oba wali ogyagala wandinsabye obusabise nti wa milioni 10 oba 2 nti nina kati endala gyenkola ki gyenjagala mu wiiki 2-3 emmotoka ne bagiwa Hajji n'amugamba emmotoka eyo njagala kale kangikuguleko Hajjati n'akwata sente eza Hajji ze yamuwa mu mmotoka era kigambibwa yali amusika eriyo amuwe sente n'emmotoka gye yagamba gye yali yeegomba teyagigula n'agenda n'agula puloti enaakuwadde Hajjati oyo Zuulah mbo bw'agula puloti enaakuwadde Hajji n'alyoka yeddiza ki emmotoka sitoole etulaga omukyalo oyo mu kutambula kwe n'okutambula kwe puloti ye gye yali yagula ndowooza Hajji Mutebi yali yagimuwa Hajji ono n'alyoka azimbako eki ennyumba awo oba otandikira amaka ge kajjansi ge balina byajja bitya omukazi era yali yabba basajja n'agula eyo ettaka kati bwe yaligula n'agamba omusajja kwaba amuzimbira era ezo zonna ennyumba ze yeewaana amuzima n'enzimba ali n'ennyongerako byonna Hajji ye yabizimba Hajji yabizimba ebintu ebyo Hajji yabizimba yasanga ttaka eka n'amuteerako amayumba bajja be bonna yabagoba mbo tebategeera tebamanyi kulabirira baana tebakola ki omusajja byonna n'abigumira omwami ono abeera Sudan musuubuzi ate bambi musuubuzi wa Sudan musuubuzi Sudan mu kubeera omusuubuzi w'e Sudan aba atambula nnyo abadde mbu n'abantu ku kyalo bagamba ayagala kugamba musajja waliwo abasajja abasiraamu abalina laavu gwe bootalabanga nga olabira ddala Hajji olubuto olukomeeri nga yeekuba n'akawuna abadde ayagala nnyo abaana mu ka audio ke wawulizza olinawo ka audio kazannyemu waliwo kano ke bampulizza ka Hajji bannanga abantu batuweereza obukakafu oba amanamba bagajjawa nze tomanyi kiri wano lwakuba WhatsApp yange eva kuyiga Hajji ng'ayogera naye Nazo
basaala sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge yegwe wali ompuliddeko kanzuukuka egenda okusaala n'ompulira mu kigo nga naaba eba musiraamu kino naye kirungi alhamdulillah nannyini ensonga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze yali nkikozeeko ekyo twaligenze kirala naye ekya alhamdulillah naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga okutumiikiriza kikulu ensonga zitwale zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuula ensi oweebuula zadde lyozadde kuba abaana bajja bajjawo kitaata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo okintaddeko ng'ensiro okiyisiize ng'ensiro omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabula najja n'ansanga mu ddiiro n'ansaba ssente za tripu osajjo lwali lwa mukaaga wamala okumpalabula by'owalabula najja n'ansanga mu ddiiro n'aŋŋamba ddala ensaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye n'aŋŋamba mami namugana n'aŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa wesege era naawe nga tusaagambye kikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga bwe batuuse ekyo ekirabo kyolaba kyolina okunsasula mungu bwaba bwatyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bikuka nakyo kijja kuggwa omusajja n'akuza myaka 6 we yatandika okubeera n'omwana amukozesa ku myaka 14 waabamukaba asanyusa kaakati nze ekyekumukuza okukwata kirala n'okukuza kiki kirala naye Hajji akula waliwo yabadde ambuuza ku mukutu Nuruddin Hajjati ono yabeeranga wa avuddeyo okufaayo kati ojja mawulire ya kituufu abadde omwana kuba olaga nti ebbanga omulundi ogutali guliwa gumu ogamba bamukozesa emirundi ate kiro abaddewa tanyina lwanyumya nti omanyi nze nkola kiro nina gye nkola naye takola abeera waka omulimu gw'embwa omukulu wano bwongo abeera waka n'abigattagatta ate bakunyumiza abasajja naye nti ebintu byakulumpanya obukulumpanya kuyiiya nze njagala kutegeeza kino Jeni abakazi sitole endala gye mbadde nkuwa erinnya ligenda wa omwami gwalina omupya bamuyitaani eyawamba omwana manyi ali eyawamba omwana ali yali mukomera va ku oyo ali kaakati waliwo omwana bamuwambako emyezi 6 anti wulire sitole bweri omwana yeri etya mama bali bambanja dola sima yakakaaga ne bawambamu omwana oyo kati wabadde kuno omwami eyawamba omwana bamuyitaani sitole bagikunyumiriza babinyumiriza naye eri bweti omukyalo oyo moze ankoze bubi omukyalo oyo yawamba omwana we njagala kulaga amaanyi ga Hajjati oyo ku ssente yakwata omwana gwazaala n'amuwamba n'amuwa omusajja n'abeera naye emyezi 6 n'agamba taata w'abaana ono gwe yasibye omwana waffe sisobola kufuna mirembe omutima gw'ekizadde gunnuma omwana wange muwambe omusajja yagala $6 naye nga tebalopa ku poliisi
nga lwaki temulopa gwe nga maama wooviiriddeyo n'ogamba nti poliisi eyingire mu rape omwana we bamuwambira emyezi 6 lwaki poliisi emuluma nnyo singa okufiirwa omwana yina n'agenda yes kati baba bawambye omwana emyezi 6 ogimanyi nga gumu 2 3 6 n'otagenda ku poliisi era bali bamukozesa ki gwe gy'otaali era abasinga kibagamba nti omwana bw'aba yakwatibwa kazi ono atuyunze omusajja oli eyakwata omwana naye ekisinga okumenya bagamba omusajja yakwata omwana ate kati ye current boyfriend wa mami nange ekyo nakiwulidde ye current yes money friend kuba bonna bakatuuse tekuliko mwana emyaka 5 kwa 5 ye yakwata omwana era Hajjat Zuulah najja nanona $6 $6 bwembalamu ziba mu miliyoni nga 20 owulira because wano ziba 18 n'ogattako ziba nga 20 nga mwemu bwe watyo oba kala 20 awo Hajji n'akwata miliyoni aga nezigwamu ezikola $6 n'aziwa Hajjat omwana ne bamuzza so nga Hajjat ateesa bulungi ne yawambye ngenda kuwa ssente bweziti nga eyawambye talina pressure tamulinaako buzibu n'atamulopa na ku poliisi n'atamulopa naye gwomanyi nga bawambye omuntu omanyi kiteeza okuwambako omuntu webaka ennaku 2 ng'omwana wo bamuwambye emyezi 6 Hajjat Zuulah omwana bamumuwambako naye ekisinza okumenya abantu nti ate yawamba omwana kati ye mwami w'omukyala kitegeeza balina enkobaana bwe bamala okuba omwami omukyala nti nendaga muntu nga bamanyi abakyala babeera nti Mrs. Nuruddin Ntege oba n'ogamba Jenny Ntege oba kabowa oba kabiki kaakati Hajjat mbone ndaga muntu yakyuka tekyali mu mannya ga Hajji eri mu mannya g'ono omusiguze ate yawamba omwana kyobola Hajjat bamubuuza taata w'omwana ono yani waliwo omukyalo ono bagambye ali ku kitone kyatudde mu kuzannya firimu wano yeetaaga genda mwalina talent ali ku levo ya waggulu bina Uganda yabisusse omukazi be bano bu detective bw'ogamba nti kati kaaba n'akaaba sirika kubanga we bamubuuliza erinnya nze natandika olabira story ng'erimu ebitayunga minisita bwe yamubuuza ku taata w'omwana naye tumwetaaga omumanya biki Ankeluthi n'akaabawo neŋŋamba kati erinnya lya taata w'omwana bwe yamala erinnya teyalyogera n'amaliza ne statement oyo mutwala ng'eyafa bw'ombuuza erinnya lya taata w'omwana lwaki bigattirawa nekiri kaakati kyekiri kye nnakuwadde nti baayawukana mu mbeera nti bw'onooleetamu Hajji taata w'omwana ate naye agenda kujja alage kiki ekyabaawula nti ono yansibako guno omusango Hajjat amalirize bamugamba naye kati gwe ngawe osusse okuba horeri buli gwoba naye ye mubi abasajja ono maama olina abamundu maama olina n'abawamba kati n'avaawo ne bamubuuza n'agamba nti omusajja ono gw'olaba akozesa ebiragalalagala ate bamukebedde mbu Hajji takozesa biragala anti nkuwa ye n'akunyumiza nti abadde in love n'omusajja omunyuwa ebiragalalagala mbu yamusitula n'amutwala nako eyo gye babinywera okufa obufi nga yakyusa ne kyayi Hajji mukambwe alina byayiwako abaana ne batuuka okukola kyokugamba naye Hajji taata kati njagala maama yabagamba taata wammwe akozesa kwolwo lwabateekamu ebigambo kwolwo lwabateekamu ebigambo mumanyi taata wammwe akozesa ebiragalalagala mujje tugende wano n'abatwala najjayo kaakati bino wammanga ngenda bikola okiwulira naye bwe twabadde tunyumya emboozi ezo n'abantu bali beŋŋambye abaatuwaliriza okukola ekibiina ne baŋŋamba Nuruddin gw'omanyi keesi z'abasajja nga 4 bomanyi ab'amaanyi ng'abakazi bassa abantu abo olw'okwagala ebyenfuna byabwe ne bampeekizampa esooka Duraru yakuba
yakuba omugenzi moze yali ani kazini nyondo ku mutwe pa mukazi waliwo omwami bamutaka story ekyatambula kati bamuyita Katanga family ye mukazi be bamwettira nga mugagga muvundu ne baleeta omugenzi kasiiwuukira mukazi we paka kati ne baleeta omwami omulala abaliko bajja kutujjukiza omukyala yamugera ali awo nga bw'onooba okutamya n'asimbula emmotoka mu lujja naye nga byonna bye bamala obbigira waaliwo ekkobaana ery'okufuna ki sente waliwo omusajja omulala yali mugagga nnyo mwerabidde kwolwo yajja ne miliyoni 5 omukyala yakimanya azireeta omukyala namudiringira ababbi namusinde wagiwulirako ne bajja Hajji yali yazimba ennyumba simanyi ba Hajji ekya Hajji kankijjewo mwaye abantu buli mugagga bamuyita Hajji yali yakola ka go down ababbi ne bajja ne bajjawo sente ne bavaawo Hajjati yali Hajjati omukyala yeekwese gye yeekwese akuba miranga n'amanyi oli bamukoze eki bamusse omukulu ng'awulira buli kintu agenda okuvaayo nga omukyala ali mu kubeebaza bannange kakati tukolebwe tuti kati mumusse tugenda kukola tuti tujja kusinkana tuti naye kazooke nga omusajja atunuulidde mukazi we ow'abaana njagala kulaga ekitonde ekikazi nti sitaani takyatuma ate nokuva ku ntandikwa sitaani yakema omukazi n'awabbaawo ekibala abakazi sitaani wakunsi nze nyinayo ne sitooli enyumizibwa egamba Adamu nga tebannamuwa Eva waliwo omukyala bamuyita Lilifi bamukebereko Lilifi ani kikulekule kati sitaani kati omukazi oyo saga abakazi bayinza okunfuna obubi waliyo abalina emitima emirungi gye olina mutima mubi waliyo abalina emirungi naye ne mbaamu ne bali nga batemu era omusajja omu yanga enudi ninkubuulire omukazi asobola okukola buli kimu ng'alina kyayagala kankwe sitoole endala omuvubuka bamuyita mupakasi w'e Dubai yavuganga buno butakisi bw'e Dubai yankubidde ng'awulira bino bitwogera naŋŋanudi nikanze kankwe sitoole yange nafuna sente zange nga ndi mwana muto mbeera Masaka nenzumba obuyumba bwange nga bw'ozimba main house nowayitawo nga bw'oyita olujja n'otekawo ali ka boys quarter nga kalungi rooms 3 nempasa omukyala wa neŋŋamba naye n'awulira nga ayagala kuwasa mukyala wakubiri olw'okuba nti ne kitawe yalina abaana bangi nga naye abaagala n'awasa omukyala owokubiri mupakasi eno sitoole agimanyi ali Dubai mupakasi bwe yawasa omukyala owokubiri omukyala yasooka n'abuuza mukyala mukulu namugamba ngenda kuleeta omukazi owokubiri naye ngenda muteekamu eri ennyumba ko mukyala mukulu sirina buzibu yadde yayinza okuba yali abulina naye nga talina kyakukola n'agamba abasiraamu bwe batyo n'aleeta omukazi naye omukazi owokubiri gwe yaleeta omukazi yakola buli kintu okukyaya omusajja oli mukazi we namba 1 namba 2 n'akola buli kyomanyi ekigezesebwa mu nsi okumakinga sure omusajja omukazi yasooka akowa omukyala namba 1 naye omusajja ng'abirabira ddala omukazi n'amugamba omanyi nti omukyalo namusaba n'omusana naŋŋamba nkuleete lwaki omuli bulala n'agamba olunaku lwakyo njagala kukulaga abakazi nti si mmere era ono omukyala asobola okuwaayo omwana we ne bamurepinga okufuna kyayagala sigamba nti bwe kiri naye njagala kuwa sinaaliyo mmoze giwulire omukazi ali mu mmere ayagala kumalirawo kyova okuwulira emboozi zetunyumye mmoze owulire omukazi kye yakola bwe waayita ebbanga misanattuku omukazi yava mu kayumba ke kali n'ayingira mu nnyumba y'omukazi ennene n'agenda mu kisenge kye n'akwata akaso ne yeesala olubuto n'akuba enduulu abantu ne badduukirira n'agamba mukyala mukulu anzita mukyala mukulu ng'abadde yafulumye nga bw'onooba ogenze oba ku dduuka
Masaki storage yali omupakasi ne bajja mukyala mukulu ne bamunoonya mangu nnyo ne bamutwala ku poliisi n'agenda mu kkomera n'amalayo omwezi mulamba. Poliisi nga bwenoonyereza ne bajja ne bakebera fingerprints ne bakebera akaso fingerprints zaako ng'omukazi yennyini ye yeesaze mu kwesala ne ku luggi nga byonna biraga ye. Ne bagamba nga bw'omanyi omuntu atali mukugu bwe yeesala ebyenda yabikola ki? Yabikosa. Era omukyala oyo oluvannyuma yafa. Naye omukyala ng'afa yatuuka n'agamba abantu simanyi nakituuseeko nti ekyo nze nakyekoze naye nsaba munkole ki? Munsonyiwe. Naye nga yakikola olw'obujja. Naye n'atuuka ku level egamba omuntu yeesala. Abakazi basobola okukola. Omukazi asobola otuuka ku buli kimu. Olaba omukazi akwata omwana wa mujja we n'amutta. Natta omwana wa munne n'amukubamu omusumaali mutwe nga talina amukisa mu mutima. Ate ng'omwana yamusooka nawe. Oli kwabo bu video bw'ozolaba buli ku mitimbagano obuno obutonotono short videos. Abakazi nga ekyalo kikuŋŋanye kimuyamba kumutaasaako ka bebike. Nina olukazi lwe nalaba lwabeeranga eyo luwa. Ne lukuba omwana baga omwana wange kati gwe kikwata kajja munzijeko. Onkwata video kwata nnyo. Uwo temumanyi nakuba omwana. Abakazi balina emitima. Ne bamumutaasako butaasa. Abakazi gye bali mu makomera. Baagene abaana be bazaala. Abakazi be batwala abaana ne babasuula mu myala. Kati bw'oba omanyi omukazi asobola osuula omwana mu mwala. Omukazi asobola okukola buli kimu. Kati nga lwaki kati gwe kyogamba tasobola. Story endala gye njagala okugattirako ku bakazi obalabe naawe odduke. Noonya bakadaama bano obabuuze abakadaama bakoledde Dubai, Saudi, Rudda, Qatar, Kuwait, Oman, Iraq, UAE kale. Obabuuze nti bakazi bawala bameka abavudde mu kubyeyo nga mama we yakwata ssente ze zonna n'azirya. Mama we yakwata ssente ze zonna. Stories toziwulidde? Yes, mama n'alya ssente z'omwana. Wakawulira story mekeza abataata nti balidde ssente z'abaama. Mpulira bamaama. Maama n'atuuka ne ku level. Aye n'amala n'akolimira omwana ng'atabbye ssente ze. N'atuuka ne ku level emupangira aleme kukomawo waka. Nina omuwala omu bamuyita Besti ali Saudi kati yaddayo buzi. Nga mama yalya ssente ze. Yaddayo ng'amaze emyaka 4. In fact n'okugira yagamba aga Besti yaweerezanga ssente bamugulire puloti bamuzimbire mu byonna nga bamulaga bikola ki? Bitambula. Naye nga mu byo ne famire agirabirira. Twagalayo kino kati olw'okuba yali akola eddembe ebbanga emyaka 3 kitundu nga tawummula n'atuuka n'akoowa n'abreakinga down n'alwala nnyo n'abeerayo okumala emyezi nga 3 nga takyakola nga bamugamba abagamba sikola. Lwaki tokola? Oli musiru. Kati fe tuli eno kati munno taasome n'abagamba nange ndi mulwadde. Kati bwe yatuuka ne wayita ebbanga nga takyali productive. Ne bamutikka nadde e Kampala. Mu kumutikka yajja kuba bwe bakutikka bwe baba bakutikka mu Bawarabu abo kikutuukira butuukizi. Tebakulabula nti wiiki ejja ogenda. Bagulira tiketi ne bagayambala ogenda. Moloka tekuleka wesanga oliko airport. Kati olw'okuba oluusi ovaayo neddata tewamugeze baba bali awo ng'abatuuseeko bw'ati ne bamubuuza ononye ki? Kati ononye ki? N'abagamba mbadde mulwadde oli musirusi. Maama we n'amuvuma. Wandikoze n'amuvuma bo balema. Kati ne wayita olunaku lumu 2 n'abagamba muntwaleko ku ploti yange nno ndabe ne ku nnyumba yange. Ne bamubuzaabuza maama nno yakulembeddemu
ne bamubuzaabuza paka lwe baamugamba sente teziriiwo ffe twazikozesa nga tulina ebizibu mu bukambwe obungi ennyo n'agamba n'akaaba n'agendako ne mu depression ng'omuntu n'amaliriza nga yejje mu depression ne wayita emyezi ng'etaano ne yeekuŋŋaanya bupya kati ali Saudi yaddamu kutoba bupya naye ate era maama wamugamba twagala sente tetwagala muzannyo oyo ye maama w'omuntu nze nina ne maama gwe nali mmanyi ng'atunda omwana we atya ng'amutunda mu basajja nga maama ng'akikola tesuukumpa esitoli ng'afuna abasajja njagala kulaga bantu ekika ky'abakazi kye tusobola otuukako ng'afuna abasajja abalina ssente ye nga yaritayalinga ng'omwana we yabasaavinga yabawa fuudu tuli mu society kati tunuulira kati kino ekiriwo otunuulira maama Nicole tamanyi mwana jjajja ssente naye mbu omwana yabayamba yembeera y'abakazi naye omubuuza mwana we akola wa omwana we akola manyi gy'asula alina by'akola gina sitole endala omusajja abakazi njagala kukakasa abakazi ku bintu omusajja yeyita diaspora UG musajja mugagga nnyo kati abeera nabweru naye agamba diaspora oyo alina channel ya diaspora UG mulala naŋŋamba nti Nurdin nkubuulire nalina omukyala wano ne twagalana nkubunyuza omusajja alina ssente n'amugula emmotoka $7,000,000 naŋŋamba naye lumu baba bavuga bagenda ku mulimu emmotoka we yali yafunyemu ekizibu owa booda n'ava eri n'abagwamu mira n'egwa mbu omukazi siba emmotoka yange ogyonoonye nga naye yagimugulira siba vanamu n'amugamba nedda owa booda tomulabe siba oyonoonye emmotoka yange n'agamba n'avaamu namuga linnya na booda nze saagala kamanyi n'agamba naye ng'emmotoka gyanyumya nze njigulira amafuta nze ngisavisinga ne bweba efunye ekizibu nze njigira naye omukazi yangoba mu mmotoka n'avaawo awo naŋŋamba omukazi oyo natuuka ku level nti nenjagala okumwanjula mu kumwanjula ne bakola budget bwe bakola budget ng'ebintu byasabye okuleeta obuleesi tebisoboka nga yagala okumpi ebintu bya bukadde nga 5 ku kwanjula obwanjuzi budget ne bagiwa ku maama we n'agamba naye bannange maama w'omuwala n'amuga naye mwana wange ne bagiteerezaamu bupya ekakkanemu edde mu bukadde nga 100 ebeere ng'eri reasonable sente zonna n'amugamba budget twagikuttemuko ogenda kuwasa bali nze byenjagala oba tobyagala teri kwanjula omugulu n'amugamba biki omusajja n'aŋŋamba nti mutima n'enzikiriza nti ono omukazi si mufumbi n'amuleka mu by'okusaaga nga yo omusajja n'alinnya n'agenda n'ebweru nga yo omukazi alowooza mbw akyagira ajja kugira ye amanyi waali n'agamba ne wayita ebbanga nga buli lunaku omukyala paka yamugamba ekituufu kiri nti nga bwe waŋŋamba nakitunulamu nga kituufu okwanjula nakuleka nedda naawe kati laavu neekola ki nedda kati ng'ekituufu kiri nti abakyala abasinga obungi bali mu bufumbo naye tebaagala basajja baagala bintu na ssente nkwongera omukazi omulala abasajja bangi abali ku byeyo ye omusajja aliwa omusajja ali najjeeraawo yakola emyaka gy'akoze ng'alina mukyala we yejeni abeera najjeeraawo enajjeeraawo omusajja oyo bwe yatuuka okukomawo nga yakwata ebintu byonna nga bw'obeerere n'ogamba tuli kimu bukadde 10 ziizo
Saya yali akola sente za ddala. N'agula ebintu ebirikoona mu kawumbi. Abikola na mukazi. Omukazi n'amala n'afuna boyfriend. Ne bakwata ebintu by'omusajja ne babizza mu mannya ga boyfriend n'omukazi. Omuvubuka n'akomawo e Kampala. N'atuuka okwagala alabe ku bintu bye. Omukazi yakwata n'aleeta omuwala. Bw'amala okuleeta omwana n'ayingira mu nnyumba n'amugamba oyingira ggalawo. Okuba enduulu kijja kummala. Omuwala n'ayingira n'akuba enduulu nti omusajja abadde ankwata. Ate abakazi bayigaawo. Baasiba omusajja emyaka egi. Bayigaawo. Abadde ankwata. Emyaka ena munne yava mu Amerika n'ajja n'agoba ku nsonga ezo ne baddamu ne bataggulula ensonga ku nsonga okukebera ng'omusajja siya. Okukebera nga bintu bye bye byali bimussa kusaba bintu bye nti bannange nyina kino twazimba kino kati babakazi balabe. Anti ayagala okujjamu. Waliwo n'omusajja yava oba namulaba kwani waliwo abamu interviewinga. Yakola ebintu nga biweereza mukyala we yadde omukazi yabiteeka mu mannya ge na maama we. Byali ne ku mawulire. Omukazi n'alyoka avuma omusajja nga bwe yayita mwagala muze ebintu byanke wampa byanke. Ettaka go waligula sente ze. Abakazi they can go to any extent. Ngenda kusemba story endala. Nyina omukadde mwerabidde. Musajja mukulu. Abajimanyi bajimanya alina muwala waakola mu kikuubo. Muwala we yakwata ebintu bya yaleeta muwala we. Omusajja yaleeta muwala we mu dduuka ne bakola nga business nene nnyawo mu kikuubo nnyo. Ne bakola ebyobugagga ebikoona mu kawumbi. Ne batereka ssente kati nga taata teyasoma. N'akwata muwala we yabagulawo accounts za family. Era nga yagenda mu banka yatereka yakola nkubuulira story nagikolako ku Bukedde. Omusajja nga ali mu kkooti ne muwala we ng'omuwala yanaabira taata we mu maaso nga buli kimu yakikyusa kiri mu mannya ge ate mukambwe nnyo tayagala kumanya. Baba kambwe obubi aba mukambwe omutegeera otya. Kati omukazi asobola okukola ekintu kyonna. Era omusajja omu yaŋŋambye nuli njagala owulire kino ekisembo kakasa Hajji bamita Hajji ali Canada. Abamu kubaŋŋambye Nudini vayo mulwanirira abasajja. Tuwa abantu ennamba y'essimu. Bawe tugenda kukola t-shirts. T-shirt tugenda zikola nenjagala tugende tukomera ku Monday. Tugenda ku Monday. Abayina kye basobola otuyamba. Otufasize kuba kigenda kuba kizibu. Tugenda kukola woko Kigo. Kununula Hajji. Twetaaga eddembe ly'omusajja nalyo litunulibwe. Weereze message ku WhatsApp. Yes. Ku 0701 55 85 63 bw'obanga oli willing okutwegattako. Oba oli willing otuyambako n'otwongera amagezi ku kino. Tuweereze message ku WhatsApp oba okube. Tokuba bya kutukyamukirako Nudini oli otya. Kubanga olina kyokola ki? Twagala kuyamba ddembe lya musajja. Tulwanirira ddembe ly'abasajja abali. Twagala tufune n'ebitongole biva ebweru sinaba abakyala by'abakyala abasajja bali batunulirako ddi. Era kino njagala kikugamba. Tetuli kuono Hajji. Twagala n'abasajja abalala abali eyo. Victim bono omukyala. Muveyo mu raising eddoboozi. Njagala kwongerako jene. Tetukoma ku Hajji. Twagala n'abasajja abali abalina stories ezifaanana bwe ziti. Ffe twagala kulwanirira abantu abo. Twanika abantu bano tubagambe nti bannange ekimala kikola ki? Abakazi bayiga kodi 2, omusajja ansuddewo n'abaana society begenda kudasaidia. Bande epize n'alyoka akaaba. Awo n'olyokola ba society. Twagala abasajja bonna abalina okunyigira. Nyina omusajja nno omulala yandina bubi bambi erinnya ndyerabidde. Ku TikTok yeeyita Towakana. Ne boogera ku TikTok nteekamu erinnya Towakana. Omubuuze byenjogerako. Omukazi story ya Towakana. Ne kansooke ya Hajji kye yaŋŋambye nti omukazi akola byonna byakoze. Naŋŋamba omukazi asobola okufuna olubuto mu Nuruddiini.
nga wammoze nga mukazi wammoze n'afuna n'afuna olubuto nga lwa Nuruddin nga naye mukazi wammoze ng'akimanyi bulungi olubuto lwani lwa Nuruddin n'abeera ne mmoze ne baweza olubuto ne luzaalibwa n'agamba mmoze n'atuuma omwana Sewanyana oba Kaseenene n'amala n'akula Nuruddin n'aweerera omwana paka ku university ng'era ye alina kiri omusajja ajja kusooka Nuruddin okukola ki okufa Nuruddin amugamba omwana wo wuuno oba amulinde ng'omaze omuweerera ku myaka gyonna gy'aliko 20 amugambe sole daddy omwana oyo waawalukagga kati naŋŋamba omukazi asobola okutereka ekyama kye ng'alina pulani gy'aliko emyaka 20 nga tagitadde walabye ebyawalukagga singa byamuswaza n'omuswaza ku baana obijjukira musimanyi olina olabirira abaana naye kati olwakugamba Nakiwala Kiyinja aliwa tebetondera na basajja abo bafubatukiddwako buvune kasalivayo bagamba bannange bakola ensobi naye ng'omusajja ekitiibwa kye lwaki nakyo temukirwaniridde n'akifuna wenjagalira abasajja abayimiridde nga mwatwalibwako ebintu byammwe batuwegatteko naye nga mwali framed buframingibwa bakudyekadyeka tufune ebitongole tujja kufuna ebitongole balooya abawera bakiteekamu amaanyi tugenda kufuna balooya bafandazi balabike tuyambe ku basajja abasajja babonyebonye mu nsi eno so nkugambye weereza message oba WhatsApp ku 0701 55 85 63 070 55 85 nkaaga mu 3 basomere n'eri ennamba endala kuba oluusi eno eyange eyinza okuba bize eyamoze bannange ezo kyobuzi siwaayo namba bajja kututawaanya butawaanya abamu endala eri 0701 77 15 03 tugenda kulwanira ddembe lya musajja n'abaana balenzi 0701 77 1503 twagala kulwanirira era ne bakansonga yonna gye muli mujje mutwegatteko twagala gira bakanso bajja kujja nga tumaze okufuna abantu bano n'abantu naye nga tubagambye ku Mande tugenda Kiggo campaign kujja Hajji mu kkomera bw'aba yakwata abonerezebwe bw'aba teyakwata ate twagala na kino kye twagala Hajjat ono alina okusibwa emisango egimu ku jjo kozesa mwana bintu bitasoboka ogwokubiri kuwamba mwana ogw'omusango munene yamuwamba n'amutwalira omusajja n'amuwamba omusango mulala kukozesa lukujjukujju okujja ssente mu bantu tufunye ba Hajji ab'enjawulo baveeyo era nabo tujja basa aba Hajji bajje tubayambe nabo beetaase lubalembera nga n'ebiro kwotadde twagala Hajji ati naye atunde ku bintu bye nga bw'ayagala abatunda ebyabwe aliyirira abantu bazabba bwe kibanga kiki kituufu kati nkunyumiza bannaye mutabani wo nga Atabusse nkunyumiza omusajja gwe bayita Towakana ku TikTok bamukebereko Towakana agamba yawasa omukazi njagala abantu bategere ki Towakana waawano ndoozi abeerawo Bulenga abeera Bulenga mu Uganda wano yakola ssente bw'akola ssente Towakana nga akola nga bw'obeera mu ofiisi nga ssente zirabika bulungi muzajja kubonerera muleke tajja kumufuna Towakana temuli ajja katema tugenda kibadde kirimu n'abakazi baagala ebyokulya naye katuveeyo eyo Towakana bw'akola ssente ze ne ziwera olunaku nga lukya nga atandikawo bizinensi ng'ava mu gy'abadde akozesebwa nga bakola bizinensi ne mukyala we nga bizinensi etambula bulungi ng'ekola ssente naye agenda okulaba nga omukazi bizinensi agitegedde n'okalengera bwe kagikulengeramuko basiima n'akalabako ayagala bupuusi naye
towakana business bwetambula n'afuna ssente nga ssente zijja bulungi nga bwe yali azibala n'agamba kati omuntu ategeera ogaziya business n'agaziya business n'agamba mukyala eno business gisigale ng'ogitambuza kati ate nga ziye tufune amatabi ebintu bibe nga bikola kati ng'akolera nga bw'onoogamba nti eno business bw'oba ogirina ekyengera bano bonna bannateete buwamabi nateete ensangi bulenga baba bakola ku ekyo kale ate olina okutandula ebigere n'ogenda ng'ekajjansi n'otandikayo ekirala nga tebyekoonagana so nga eno tagibeerako nnyo abeera nnyo eri ajja buzzi bwe waayita ebbanga siikulwisa eyo towakananga ajja agenda aba ali awo nga bamukubira edduuka nga liggale nti ate kiki kati nga baggulawo ne joint account sente zonna bwe bagenda bwe baba beewola wamu bwe baba bakola biki account yaabwe bombi ba signatory olunaku lutuuka wayise ebbanga nga mwaka bamugamba omukazi ng'agenze edduuka nga sibe nnaku bbiri biki ng'ajja nga newaka omukazi yavaawo naye towakana agamba agenda okutuuka mu dduuka eryali ery'obukadde ng'ebi kale business sijja diyita dduuka business ya bukadde nga 5 nga sente nga zonna byonna yagijjeewo nga yeewola ku bakasitoma baabwe bano abaali babasuubulako ebintu biki kaakati agenda okutuuka ne mu banka ne bu microfinance bw'oku byalo nga wano yeewola 2 wano yeewolawo 10 mu banka yajjayo miliyoni nga 5 kuba bakola sente nga nyingi business neegaziira ddala n'agamba agenda okumaliriza nga bamubanja biliyoni namba n'ekitundu najja ne bamusiba bwe yajja ne bamukwata banka n'emusiba kati n'atuuka okusibwa nga banka emusibye ne wabweru waliyo abantu nga 30 bamubanja n'agamba n'atunda buli kimu ekikye towakana bw'atunda buli kimu ekikye omukazi yagenda yabula n'omwana yamulekawo n'abaana yabalekawo soomu yagenda tebimukola ki nti omukazi asobola okujja n'azaala n'awantu abaana nga naye ye alina byayagalawo eby'abaana gw'amanyi kati gwe neeva onongolooza nti abakazi waliyo abaagala ennyo abaana waliyo be bitakwatako owulidde ensonga yatowakana kaakati abakazi tumaliriza abantu olowooza Hajjat ono tumukutte tukya Zuulah kubanze manyi yagala tusooke tumukwate tumuguleko egyo emisango egisooka naye awoze tusooke abantu batuyambe ku mmande tetunoonye Zuulah nga bwawoza naye bwe bamuwoza eri naye bamuyoola asooka awera enneme ne gino aye n'omwana oyo bamugye mu mikono gya maama we omwana oyo evidence y'amaanyi ajja muteekamu ebigambo va ku bigambo sigamba nti bwe kiri ayinza okumutta ng'alaba omwana agenda kwabya ekintu kwogwo omutima gwalina singa byonna ebimwogerwako nti bituufu Hajjat Zuulah ali capable okutta omuntu kati nze mbadde ŋŋamba okutaasa society eno wabeewo abatuyambako Hajjat ono tumukwate abeereko ku poliisi awoze ng'ava oba kigo oba luzira oba wa tuzuule bano be yabba bituufu bwino bw'avaayo nga teyabba bwino bw'avaayo nga teyawamba mwana we bwino bw'avaayo nga si yaleetera omwana okukola ki okubeera raped Atebwe kyeŋŋamba ekyo n'omwana gavumenti emutwale muteeke bamugjeyo ministry ya gender mukwate omwana mugjeyo akiyingiremu eky'omwana bamugjeyo so ffe tuvumirira ekikola ky'okukwata bw'aba Hajji yakwata omwana asibibwe era kibi naye bw'aba Hajji teyakwata mwana nga bamulangamu emagi tukwataganye eddoboozi eryange n'eryono tuyunge kajegere tuyambe eddoboozi ly'omusajja nalyo liwulirwe okitegedde tusaba bwenkanya Hajji ave mu kkomera bw'aba nga aliyo mu bukyamu Hajji atwalibwe mu kkooti Hajji aweebwe justice fair trial naye ne Hajjat ono ebimwogerwako
abakoze amangu gano ngenda kukwata Hajjati nze nkubulya abantu batakwata Hajjati ngenda kumukwata tugenda kukwata Hajjati ono agende mu kaguli Hajjati nkunoonya wetwale ku poliisi eri okumpi onkubire anti nze mbadde njagala Hajjati kyabakola okwetaasa agende ku poliisi emuli yetwale ku poliisi eri okumpi bankubire tumusangewo mozo kitegedde Hajjati obutaswazibwa tugenda muwalabanya buwalabanya ebyo bye tubukubira amasimu n'agamba ali ku balwadde anti ulira kyengendo mukola Hajjati tugenda wali nkuŋŋanya abantu bano tumujja ku kyalo oba ali Kajjansi oba ali Mutundwe tuvaayo n'abantu paka ku poliisi abantu 100 ku mutwalo tugenda kutambula kutaasa ddembe lya muki musajja tumuguleko omusango agende mu Eruzira aveeyo naye awozeeko ategeere ate njagala musibe n'abasajja ategeere kibayita okurepinga kyekitegeeza orepingisa otya omwana owuwo bwe kibanga kitufu yakikola ki yakikola ennamba abalina abaagala abasajja abali mu mbeera eyo n'abantu abaagala okutwegatako ku nsonga ya Hajji twagala tubeere ne pulaani mutukubire kubanga olwadde Hajjati ayina eyiye naffe tulina okugenda ku twagala pulaani eri hidden tukole sketch 0701 55 85 63 kebere namba eyo gye tugenda okusoma endala 070 emu 55 85 63 soma endala endala eri 0701 77 15 03 sorry giddemu awo oba ogisobezza okay 0701 77 1503 okay save a boy child tuli ku campaign taasa Hajji afune obwenkanya yes taasa Hajji ku Hajjati omulabbayi taasa Hajji ku Hajjati omusalamala owenkwe owenge owetima owefutwa abasalamala bamanyi basazi bambaawo mpala kitali bakyala kimpadde abo nanga abo bawulidde bwe bibanga Hajjati byokwogerwako bituufu kuba Hajjati nze kimnewunya alinga ali ku campaign kuswaza buswazani Hajji mfo kyokulaba campaign Hajji be yakola bituufu ayambiddwa atya Hajji ogenda kuva mu kkomera gavumenti erina okubaawo twagala bwenkanya n'abasajja abaliyo nga mutaawa